Hey guys, this is Chuma, an ambassador. We are in the Dutch Parliament. We're entering a meeting with D66. We're going to discuss the situation in Uganda, the support of the Dutch government. We're going to tell him the truth about the crisis in Uganda. We'll soon be done and then we'll report to you how our meeting went. People power. Our power. Our power. People power. Bannayuganda mwenna era bannankyukakyuka mwenna luno olunaku lwe lubadde luggalawo General Assembly eya World Liberty Congress nga tuli wano mu Parliament ye Berlin mu ggwanga Germany. Omulamwa gwe njagala okwogerako leero ye foreign policy ya Museveni eya NRM kuba emyaka mingi abadde ajja mu nsi nga zino German n'agenda mu US n'agenda mu Europe n'ebitundu ebirala ng'agamba ye muntu atabankanya East African region nti yawaniridde ekitundu kya East Africa okugiwa stability nga senior leader. Naye bw'olaba ekigenda mu maaso mu East African region clearly tulina insecurity buli nsi gy'otunulako. Bw'otunula ekigenda mu maaso Tanzania, bw'olaba ekigenda mu maaso DRC, Sudan n'ensi endala olaba nti insecurity yeeyongedde nga catalyst aliwo mu kavuyo ako ye Yoweri Kaguta Museveni. So tubakubiriza bannayuganda nti tokkiriza bulimba bw'owulira okuva mu bawagizi ba NRM oba ne gavumenti yennyini okulimba abantu naddala mu diaspora gye bajja okwewola ssente n'ebintu ebirala nti be bayimirizaawo East Africa. East Africa is insecure we twogerera olwa policies za Yoweri Kaguta Museveni kyobola nti twetaaga enkyukakyuka okuleeta gavumenti egenda okuyamba okuzzaawo democracy yagenda okuyamba okustabilizinga East African region. Mulaba ebigenda mu maaso Tanzania teyalinga bwekyo naye bakopye Museveni byakola. In fact batutegeezeza nti waliwo ne intervention eziva e Uganda okutuuka e Tanzania okuleeta obuvuyo obwo obuliwo. Ezo interventions zonna ze mulabye e DRC, e South Sudan, e Tanzania n'ensi endala mu region zivudde ku policies za Yoweri Kaguta Museveni. Yeeyo reason lwaki twetaaga enkyukakyuka bannayuganda okulaba tuteekawo gavumenti egenda okuzzaawo constitutionalism, okuzzaawo democracy, human rights ne governance agenda okuyamba East African community to be one family, okuyamba trade and investment across borders, n'okuyamba bannayuganda abasuubuzi, abalimi n'abalala bonna abasuubula ebintu obitwala obitunda mu mawanga agatwetoolodde. So eyo ensonga njagala mugiteekeko essira. Ensonga ey'okubiri ekwata ku foreign policy ekoona kuweewola ssente wabweru. Gavumenti ya Museveni ebajje yeewola nnyo mu mawanga ag'enjawulo ne organizations nga World Bank ne IMF nga bajja beewola ssente on your behalf nga munnayuganda nga bagamba bagenda kujja bakole projects, bagenda kuzimba enguudo, bagenda kola dams, bagenda kola agricultural projects n'ebirala byonna. Naye nga bw'otuuka ku ground ng'olaba projects ezikolebwa n'amalwaliro agamu mugalabye ge bagamba ge bazimba nga Lubowa nga ssente zibula, ssente tezituuka ku ground, oba project bw'ekolebwa ebeera substandard nga temeetinga quality eyali mu proposals ze baawaayo nga beewola ssente ezo. Eyo ensonga nkulu kuba gwe nga munnayuganda ebbanja eryo gw'olisasula. We twogerera tulina 100 trillion shillings in debt ng'ezo ssente ezo munnayuganda gw'olina ozisasula. Tubakubiriza mwenna bannayuganda nti eyo ensonga eya regional security n'ensonga ya financial stability ekunyigiriza gwe nga munnayuganda. Ebbanja eryo gye likoma okuba waggulu kitegeeza nti investments Uganda bw'eyisa budget tezikolebwa ku munnayuganda. Teba investinga mu healthcare, teba investinga mu education. Mulaba n'emisaala gy'aba public servants balina okwekalakaasa okweyongeza emisaala kuba budget yesinga almost 40% of national budget egoyinga to service the debt. So eyo nsonga nkulu nnyo nga munnayuganda nti onyigirizibwa on the domestic policy front, ku foreign policy nga we mulaba regional stability issue ne national debt ekuze n'etuuka nti egenda kukunyigiriza gwe mu nsawo yo nga munnayuganda. Nga tugenda mu kalulu ka 2026 nkusaba ofokasinge ku nsonga ezo domestically ezikunyigiriza ng'ebyobulamu nga infrastructure enguudo muziraba
ng'emirimu bwe gikubula ne foreign policy n'olaba nga tokyasobola kusuubula n'ensi ezitwetoolodde olwa regional instability eteereddwawo n'okwewola ssente ezeeyongedde ne zituuka nti bajeti yaffe tusavisinga interest ku deete ku bbanja eryo. So mbakubiriza gitulonde abakulembeze abagenda okuzzaawo fiscal responsibility, tubeere nga tutambuza gavumenti yammwe bulungi bannayuganda ng'etuyita mu kibiina kyaffe ekya NUP nga kikulembeddwa flag bearer Robert Sentamu Kyagulanyi. Sigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP diaspora team leader, ng'ogenda okuba akalowooza ku nsonga ezo. Ani agenda okuzzaawo stability mu region, ani agenda okuzzaawo fiscal responsibility, ani agenda okuyamba okutereeza domestic policy. Ebyo ebintu byonna bikwata ku nsawo yo nga munnayuganda. Akalulu ka 2026 londa abakulembeze abagenda okutuyamba okutereeza eggwanga lyaffe. Katonda abakuume abeere nammwe. Nsigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP diaspora team leader. Tugaddewo olukiiko lwaffe wano mu Berlin Parliament, naye mbadde njagala koona ku nsonga ezo era by'ebintu ebimu bye tubadde twogerako mu lukiiko luno okulaba nti tuzzaawo eddembe mu mawanga gaffe agafugibwa bannakyemalira. Era Museveni 26 twagala abeere ng'avudde mu ggwanga tutereeze tuzimbe eggwanga lyaffe. Katonda bakuume abeere naawe. Londa Uganda empya. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu muganda wange. Wonna wooli Mukama kingirize obeere n'amaanyi agajjajjaawo Sentamu, obeere n'amaanyi agajjajjaawo Walakira, obeere n'amaanyi agakitaawo Sentamu ne bajjajjaawo bakulembere. Nga ffe bwe toyama okutandika entalo zino n'ozikomekkereza, tuli wamu naawe mu ngeri yonna esoboka. Bangi nnyo bakutunuuliranga eyalemeddwa essaawa zino, naye abakutunuuliranga alemeddwa essaawa zino be bantu bennyini b'obadde oyirawo omubiri. Ate nga tugamba nti bantu balamu magoma gavugira aliwo, bantu balamu magoma gavugira aliwo. Akuba ezizo nga wooli era bw'ovaawo yakuba ez'omulala. Eggwanga ly'olwanirira ddene nnyo kusinga, naye ate abaziira abalwanirira eggwanga eyo tebabapima mu kiro, babapima ku buvumu bwabwe nakwefiiriza. Ebyobugagga by'okoledde ebbanga n'erigasa ery'obadde olina ogyongedde ku ggwanga lyo era ojja kuwandiikibwa mu byafaayo. Weffe naffe nga tuli mabegawo katukole kye tulina okukola. Nabagamba nti nze ne bwe nzikirira wano omuntu omulala atandikiranga wano. Eggwanga tebalirwanira nnaku lumu, tebalirwanira wiiki, tebalirwanira mwezi, balirwanira mpaka obukulembeze bukyuka. Ababaawo be balyeyagalira bintu ebyo ffe katulwane mpaka kooka jjembe. Mukama wange yonna gy'oli tuli mabegawo, kyonna ekijja tugenda nakyo. Nze nasayininga ab'eŋŋanda nabagamba munte ŋŋende, ebisigadde Mukama yalinjajinga so si mmwe, kubanga ekifaananyi ky'osiiga eri abatannakitegeera. Naffe ekifaananyi kitusiiga eri abatannakitegeera. Y'ensonga lwaki olunaku lwa jjo nagamba bannayuganda mwenna bali mu diaspora. Uganda yakabeera emyaka gigenda mu 6. Uganda teri munnayuganda yali afunye ku ssente eziva mu byobugagga by'eggwanga. Ku Museveni ebyobugagga byonna abyeddiza n'abiwa n'abazungu baayagala. Muganda ng'olwokuba tofunako kya bugagga kya ggwanga kufunako mugabo. Yessa buli munnayuganda ali mu diaspora mukole kye nabagambye ejjo. President kati olina omusingo, oli obadde tolina musingo, omusingo gwegulwa. Ebyobugagga Museveni nga bikwata n'abiwa Abachina, n'abiwa Abamerika, n'abiwa Abangereza. Ng'ate olwedde aludde mu bukulembeze yazimba dynasty. Kyekiseera nawe okosa opportunity eno ng'okosa balobisiti bo. Ebyobugagga ffe by'eggwanga tubuweeyo kubanga we are the Ugandans. Abantu betudiiringa nabo si bannayuganda, these are Rwandese abatalina bwongo. Ekituyisa nti Abaganda tuli bagezi oba indigenous tuli bagezi, we think twice before we act. Ekituyisa abayaaye kubanga we think before we act. Teri muntu munnayuganda indigenous asobola genda kulumba maka ga muntu Samukaaga akiro n'okwata mukazi we. Teri muntu asobola kuba nti owandiika ekigambo ti ngenda kutta nga gotta tomuyinako musango. Presidenti olina omusingo gwa byobugagga bya ggwanga ffe tukuwadde go ahead. Sayini endagaano zeegala okusayininga n'abantu nnyande tumutwalaganye nga talinnya. Kubanga ffenna tetubifunangamu ate nga bye tulina okukozesa kuba naye byawaayo.
jukira bizimba Rwanda ensi yaabwe fe yaffe ne bagireka nganfu. Mr President, nze nkuwa obweyamo ne bannayuganda basigadde kubana ba NRM bakirimu kati bagamba kyetubadde tugendamu tetukimanyi tetukyalimu enda ne tubayeekera. Nze nkuwadde obweyamo n'abalala sibokozesa ebyobugagga by'ensi yaffe ng'omusingo twejjeko omusajja kuba ffe twagala mirembe. Twagala mirembe. Bannayuganda bagambye muwandiika amabaluwa ku buli ofisi yonnene mu ggwanga ge malimu mutegeeza abantu abo. Tugenda mu kikolo ekyokugaa nti tulwanyisa Museveni nga tuvudde embiko tugenze embikolo nga tewali muntu agenda tunenya. Presidenti nze nkuwadde obweyamo n'enkuta kati kozesa ebyobugagga by'eggwanga ng'omusingo. Kuba ne Museveni abikosa okuzimba Rwanda, okulumba Congo, okulumba Sudani, okukolesa Tanzania ne Rwanda ne Kenya nga tewali amuwadde buyinza. Bannayuganda muwandika amabaluwa nga mugateekako reference nti abazungu kye baagala tugenda kiba kyeki byebugagga by'ensi bye tulina kubanga teri munnayuganda yali abiganyiddwamu. Walodde kusereza kolodi, walodde kusereza amafuta, walodde kusereza uranium n'ebintu by'otomanyi wali obiriddeko nedda. Parliament yali etuddeko olunaku lumu ne bagamba nga Minister of Finance azze n'abagamba Uganda tusima omusenyu guli variable gulimu ssente bwe ziti. Parliament yali eyise ku Minister of Finance n'abanyonnyola nti zaabu tumugyamu ssente zino. Parliament yali etuddeko ne bagamba nti amafuta tugaggyemu ssente zino. Gonna amafuta Museveni agatwala gw'abazungu. Kitegeeza tukozese the same resources okuziwa abazungu tufune peace. Kwaffe kye twetaaga peace, tetulina kye twetaaga peace mu ggwanga lyaffe n'eggwanga lyaffe tuddira n'okugoba abasajja abatuusi mu nsi yaffe. Tetugenda kukkiriza mutuusi tumanyiira ate kututta kutwala ggwanga lyaffe nakuwa bawubi omu. Mukitegedde bulungi. So President nze nkuwagahira bannayuganda bonna gye muli muwandika abaluwa nga temana bagambye bwe mba temukifuddeko it's up to you. Otherwise ekyo kyo nkibagambye. Kati wuliriza no one. Kati njagala mu recording ka message kano katambule ensi yonna mbegayiridde. 1. Nyongera okukinyikiza n'okutegeeza ensi yonna nti omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Eke Bobi Wine tali mu mikono gy'abalabe oba tali mikono gya Museveni oba egy'aba state operative. Tagiriimu. Nkiddamu. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu mikono gya state ya Museveni oba mafiya ya Museveni oba mikono gya Muhoozi oba mikono gya Nino. Tagiriimu. Yasobola okubeemululako n'adduka. Naye tekitegeeza nti ali ki? Tekitegeeza nti ali safe. Olw'ensonga tali mu maka ge kyekisooka. Ne wali tasobola kwogerawo wadde okwogera location video mwagirabe nga abannyonnyola kitegeeza nti omuntu okubeera safe ng'oli identified nti oli mu location eno, omuntu okubeera safe ng'oli makaago oba nga abantu bakolako physically, naye nga tali mu mikono gy'abasajja ba Museveni. Tagiriimu. Njagala mbeere kiriya nnyo kano mu kasalemu. Njagala mbeere kiriya nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe tali mikono gya gavumenti ya Museveni, naye tali ki? Tali safe. Lwaki tali safe? Tali makage, tamanyikiddwako waali. Ne video mwagirabye nga bagambye nti yandiyagadde okubeera ne family okukyusa engoye, naye nga tekitegeeza nti ali mikono gy'abalabe ba Museveni. No, mbagambye omuntu okubeera safe ng'ali makage oba manyi location waali, ekitali kyangu kati ssaawa zino. Naye nga njala bagamba presidenti waali talina buzibu bwonna, naye tali safe. Tali ki? Tali safe. Naye nga tali mikono gya Nyandwe na gavumenti. Kyenjagadde okujja okukola clarification. Ali mu nkola ya labadaba style oba labodoba style gy'alimu, naye nga tali safe kuba tali makage. Akyakola ki? Akyagezaako nnyo okukweka obulamu bwe. 1. Akatambi katandisa. Ekisookera ddala era njala mukiwulire bulungi nnyo. Twetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinga kye mulowooza. Lwaki? Akatambi katandise. Twetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinga bw'olowooza. Ye munnayuganda yekka asigadde mu Uganda
ng'ayagala kujjako Museveni ng'ayimiridde ku magulu g'abiri nga talimu wadde ekkoona. Ku nsonga ezimu lwaki yasobodde okwemulula, yafunye intero ng'emulaga nti babadde bagenda kujja bamukwate bamunyigirewo with immediate effect. Mu kumala omunyiga ng'okulonda kaakwaggwa, Nyandi Yosoferi ng'amukwasiza certificate, badde balina okusika okulayira Nyandi alayire, then bamale bateekewo interim government, oba bateekewo government of unity. Nga government of unity yabadde egenda kuteekebwamu abatamanyamangamba bonna abaagudde mu kalulu kano. Kyovula tebayombye nnyo diru badde bagimanyi, tebadde bateeka mu government of unity nga tebakyalina kintu kyonna. Ng'ekintu badde bagenda kikola ogezaako nnyo okukuulinga bannayuganda wansi nti oli yabadde adduka badde akola ki, nattibwa, kati twagala kuzzaawo oggwanga mirembe, so kati abakulembeze bonna opposition tukole government yo negatta wamu ekintu ekyo kikole kitambule bwe kityo. Yensonga lwaki tusobodde ogatta gavumenti kusagatta bona abadde mu opposition tubatadde mu government ensi ebere mirembe mu ngeri eyo. So yabadde amaze okufuna intel nti badde bagenda munyigirawo bo bali bakole government ey'okugatta zino zonna enkwezenge zibeere muli, naye kati ekibalumya omutwe nti Kyagulanyi tebamanyi waali n'eddiru yaabwe ya gavumenti yaabwe tebasobodde gituukiriza olw'ensonga bo bennyini badde bamanyi tasobola kufuna information agitegeera. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo awo tufundikeddewo.